Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwenna balungi abatulaba tulamusiza muje bale jonna jimukoze. Allah tumwebaza okubanga atwadde obuwangazi ate era Allah tumusaba atuwa obuwangazi obulungi. Saba Allah asasira naffe bonna bajuludde. Nze Habib Semakula program yaffe enkolagana. Program ene enkolagana tumukadde waffe Sheikh Abubakar Yusuf Musoke okuva mu Masaka City ne tutambuza enkolagana nga wetambula. Sheikh nkwaniriza. Nsanyusa kusanga. Alhamdulillah. Weeks biri. Alhamdulillah. Kulikayo gy'obadde. Navuddeyo. N'ebyoyiseemu. Byonna alhamdulillah. Alhamdulillah. Obulamu. Obulamu bw'otambula. Ebulwera. Bwetaagamu ebigezo ate si tebyetaaga. Kasita butabaamu bigezo tebuba bbo. Ng'oli museetwe. Tikiriyo era weekyekinga gati mpangaalirawa. Ndali ku museetwe buli kiseera. Era ky'olaba bw'ojja n'obeerako mu bulamu nga bulungi. Oyagala efeera embeerayo nti bw'otyo bw'obeera. Even oyinza n'okutuuka okulowooza nti bonna bali bwe batyo. Ky'olaba oli yagamba banne emigaati bwe giba gibuuza ne keeki zaabula. Mulye keeki. Akati kubanga yamanyi nti obulamu bwonna bugira ki? Buli butyo. N'omulala yagamba banne abaana mbagulire food flask batwalenga emmere. Naye nga bagamba n'ekigambo kipya mu matu gaabwe. Twakiwulirangayo nti kakati kyekyo ky'olaba Katonda ye Jalla Jalaaluhu yatutonda. Yatwetooloola nnyo. Ate nga kyekituufu kubanga ye yatutonda amanyi by'ojja okulowooza ne by'oyinza okwogera. Naye yakugamba nti tabaaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wanjawulo musukulumu nnyo Mukama Katonda oyo. Ayina obuyinza bwa buli kintu mu mikono gye era nga ya buli kimu yakisobola okukikola nga bw'aba ayagadde. Naga nti bw'amala okulayira bw'atyo bw'aba amala okusunula amaaso bw'atyo owuliriza nnyo ayagala kukugamba ki? Naga nti alladhi khalaqa almauta walhayata. Yateekawo obulamu okufa n'obulamu liyabuluwakum. Akati kasita ayogera ku kufa ne ku bulamu oyogera ku omanyi obudde baga nti budde bwa musana. Buteekwa okuba nga bulina we gwatandikidde. Butandika mpola. Kajjanga akati bwagga nti yateekawo okufa kitegeeza waliwo n'embeera etwala mu kufa. Obulwadde biki byonna bibaawo. So okufa kwennyini ne embeera ekulembera okufa byonna bigezo ebikulaga nti Katonda ayinza okutwala ku sayidi eyo. Kati bw'omanya nti ebyo weebiri osobola okwetereeza. Liyabuluwakum yateekawo okufa n'obulamu liyabuluwakum abenga abagezesa ayyukum ahsanu amala asinga okukola obulungi yeeyoleke. Ensi bwetyo erina okutambula. Ensi bwetyo bwetambula. Kati n'olwekyo byonna ebiba bizze Katonda aga nti mumanyi nti biba bibatuuseeko mu kuba kugezesa okuvudde ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati buli lwakugezesa weekyenga nonga ti nga yanyize. What if nga yasalidde olala n'ansindika eri n'aligenze ntya era mba nnyina ki? Kaakati bino byonna byogera no bulijjo enkolagana biki lwakuba eri biina gye bikoma. Enkomerero eri tusaba enkomerero ki? Ennungi. Era Nabbi yatugamba nti al amalu bi khawatimiha. Emirimu gigenda kubeera evaluated kusinziira ku ki? Enkomerero wano. Engeri gye giriggwamu. Era ekigambo ky'omujama ne sijja kukiddamu nakikugamba luli. Kankyogere mu Luganda nti bulijjo kiba kirungi. Ekyo ekikomekkereza mu ngeri ki? Ennungi. Bw'akikomekkereza mu ngeri embi tekiba kirungi. Anti al amalu bi khawatimiha. Ekyo kiri mu hadisi na hadisi gy'osoma buli nnaku nti omuntu ayinza okutambula nga agenze Masaka naye najja atagalatalira wakati awo mulukayo ogenda okulaba ng'ate ali Jjinja. Musajja waffe abadde bw'ati ate atuusa atya. Ate tekikwata ekito bagamba nti ensobi ekolebwa abadde agenda Masaka noona abadde agenda Jjinja the same thing kisobola mu happeningako nensanga ng'ali mu Lwera. Kati kyova olaba Nabbi yatuyigiriza nnyo okusaba husnul khatima. Enkomerero ennungi. Enkomerero ennungi. Tukuyanza awo tuyiseewo
okwongera okugaziya obwongo bwaffe. Sheekhe, tuli mu nkolagana nze naawe n'omulala ng'abantu twalyagadde nnyo okutambula obulungi, twalyagadde nnyo okwewa emirembe, twalyagadde nnyo obutakosa balala, twalyagadde nnyo mukolagano bulungi okubeera nga buli omu bw'alaba Seeka Bakari waalyaga nti siina mutawaana naye naye waga nti Habibu atuuse tuno ng'afunye ekizibu tunaasobola wano tunakya n'ebigambo ne babikyusa oyo n'agamba singa kisoboka nga wano saagulawo permanently nandisenguse nawo omusajja oyo kazze ku kyalo nga si musanyufu abantu si bamativu okubeera naawe ng'okubeerawo kwawe teweewadde mirembe ate nga nabo tojja bawa mirembe kubeera nga bwangala bulungi. Kasita toweewa mirembe ne banno oba tosobola kubeewa mirembe awo obusiraamu ne bugamba tutambule tutya. Akati ekisooka buli mu mwangu gwe tunula wootudde olabe nga waliwo emirembe gwe building a peace mu kifo ky'olimu zimba emirembe gikwetooloole gwe wennyini. Kati bw'onoozimba bw'otyo akasaaka akako ne kabeera nga mirembe akamuliraanwawo akoolya ddako ekyalo kyonna eggombolola n'ensi yonna ejja kuba ki mirembe. Amazzi baafu ne bali baluzife twakimiranga amazzi nga bw'okuba mwajjinja bw'oti akantu kagenda keetoola ne kamalayo yonna naye katandikira in this small point ejjinja werigwa. Gwe oyagala okuyambako okutereeza ekyalo kyewammwe weebale nnyo weebalire ddala naye longoosa ggwe wo woba osookera era Katonda kyobalaga nti kullukum ra'in bwenna buli muntu alina obuvunaanyizibwa ate buli muntu agenda kubuuzibwa kuvunaanyizibwa bw'alina bakubuuza kikwatako kiki ekisooka si eri wala naye buli muntu kikyogerako singa buli muntu yeetunulamu ne yeetereeza yekka tereeza ewuwo awalala wajja kutereera bwenasanga natereezezza ewange nawe notereeza ewe nomu natereeza ate omutawaana gunaaba guvaawa gwe fuga olulimi lwo nolyafuga olulwo fugenga ebikolwa byo ojja kuba ng'abantu ojja kuba oteredde kooteera kyobola nabbi agamba nti al muslim omuntu awangaalira mu mirembe man salma al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi yoyo abantu bonna abaagala emirembe gwe baba nga tebafuna buzibu mu bigambo bye ne mu bikolwa bye kyoyo omuntu awangalika naye kati weekoleko weetereze as you yourself gwe wennyini wekka bw'oneetereza n'abalala bajja kugira ki kutereera ajja kuba bulungi teyajja kufuna mu buzibu. Katonda kyavaga nti kul amantu billah gamba nti nzikiriza ki Katonda thumma stakim bw'omala tambula bw'otyo tambula ng'oteredde ng'oli wa mirembe kubanga ogamba nti otereera kitegeeza kwetereeza n'otereera gwe bw'onooterera n'abalala toyinza kutereera to yourself notatereera balala twala kyokulabako singa mbadde ne banno naye nga gwe bayinza ogamunaffe nawe tereera otulemesa otukoonakoona obutatereera abo bwemba muli mu mmotoka muli mu yaffe nez'akanyigo nga mutambula buli muntu aba alina endebe gy'atuddeko naye mwana wattu okwenyenyanyenya kwe n'okusumula ensawo ye n'okwekyusakyusa okubikkula amawulire ge bw'ati ng'asoma ogenda okulaba nga bitaadda ila al akharin bituuka kuba ki ku balala. Weetereze gwe nga gwe totula mu motoka ne banno gy'omanyi yalukale n'otere mukono kugamba oyala kubeera comfortable wekka nga abantu balowoozezza muntu okukola bwoti kyabulabe. Kozesa eddembe lyo omanye nti ne banno balina ki eddembe lyabwe ogezeeko okubawa eddembe lyabwe kulwokubanga gwe eriryo lyangu nnyo okumonotalinga gwe ngaowe monotalinga kubanga eriryo buli omukono gwe lwegwenyoola that pain gy'owulira yekuwaliriza okugutta ne gudda
naye in the same way nga gwo gwennyini bwegulya nga gukyuka n'ogw'omulala bwe gugira ki gukyuka kyava kugamba nti abantu balamu kwobalabira kwe kuba nti omuntu omu bw'awulira munne nti alina ekizibu kyamutuuseeko adduka mangu n'agenda gy'ali era obuzibu bwe butuuse ku oli bubanga obutuuse ku ye ate nga kituufu kubanga oli bw'atuukibwako obuzibu kiimpakitinga mwenna ddaya nakibano abantu b'ennakibano edda kati simanyi bakola omuntu bwe yafanga ku kyalo olingaga nti nfudde omuddo gwange gubadde gukuze njala kukoola bitonde wange era kyova olaba olw'okuba olw'ensonyi ayinza okuga nti mugende eri emmanga gye muba mulima wano temulimaawo kuba temulimaawo okumpi oli eyafudde yakoze impact ku bano bonna wegamba production ey'ekitundu ebeera affected n'ebeera nga tejja kufuluma nga bwefuluma olw'okuba omuntu omu yagize eki yafudde nabbi yavaga nti mathala almuminina kwolabira abantu balamu fi tawaddihim wa tarahumihim mu ngeri gye baagalanamu n'okuba nti balumiriganirwa balinganga omubiri ogumu idha shtaka minhu udhuun omubiri gw'omuntu omu bwe kubaako paati erwadde kitegeeza mubiri muntu yenna nannyini biyunga ebyo kusula ng'atunula n'okuwulira omusujja akagera akannasi kalwadde naye wenna n'obeera nga omubiri gwonna bwe gulwadde omuntu byandibadde abeera ne banne egamba okubeera obulungi kyetaagisa mwenna kugezaako okubeera balungi tekiyigiriza ddembe lyange ga nti nze kino kyenjagala lwaki onyigiriza tebinkwatako ebibyo eddembe lyo ng'omuntu kulu nnyo naye okuva lwe wasalawo olw'okubanga omuntu madani bitabiya omuntu yatondebwa nga ali wakuwangalira mu urban areas naturally era kyova olaba ensi bwebegenda ng'ekula abantu ebecominga industrialized bwebeera industrialized abantu bajja okukola mu maki mafactory kyova olaba abaasooka okuteekawo amakolero omutwe gyamanyi kuba gyegiraki gyetonya kati nga bwolaba madivaani yakola ekintu waliwo yazimba ekkolero ly'ebikajjo kyotayinza kusanga nakibano wadde matanga wabaawo essomero lya primary n'erya secondary wabeerawo eddwaliro enguudo ziba nnime tibayita muzibogesa misota obupanya obwo kati nekibeera urban nga si kibuga naye nga kitundu ekituse ekikulaakulanye okugamba olw'abantu okujja okuwangalira wamu saaviisi eyo ebannyangu yakuteekebwawo ne bagifuna esembera n'amazzi toyinza kugamba nti obeera mulinga bakima amazzi emmanga emidumu gibeeramu kulwokubanga n'ebikajjo binywa kwago akati n'amazzi nago bagagira ki bagateekawo toyogera mu electricity tayinza kuba nti va ku byennaku zino amasanyalaze gasaasaanye gayanguwanga okugira ki okutuuka mu bifo ekirimu abantu naye kati ennakibano oba ewaffe ebintu ebyo saavisi egezo nga tezigira ki nga teziriiyo akati n'olwekyo nekibeera nga abantu okubeera awamu emirimu egireetera abantu okusemberagana n'okubeera awamu kibanguyiza okugenda ku muddaala eddala mu kukulaakulana kyova olaba omuntu bw'abaako ng'alina bayagala kati mugende wali mu bikajjo mujja kufunawo kye mwagala era wavaawo n'abantu abakulu mu ggwanga mu biseera ebimu nate ne beesanga mu bifo ebirala ebyobuvunaanyizibwa ate totunuulira abo bokka n'abalala omulala eyali ng'ali mu kino yeesanga olw'okuba nti baasalawo kulowooza endowooza ey'abantu abagunjufu nga bagenda mu maaso ne baga nti no tituliteekeddwa nakukoma wano kanda tatugamba nga titukoma tituli mu kaliti nga ze India ngeyazaalibwa nga mulimi abeera mulimi abantu ne bajjuluka ne bakyusa ku bulamu omuntu bw'atyo bwe yagira ki bwe yatondebwa but bw'abanga bw'atyo bwe yatondebwa engeri gy'ojjamu okwetarakitinga n'abalala oteekwa okumanya nti Katonda takuwadde bweyitwe si layisinsi nti ate gwe bw'ogenza okuwangaala nabo ogenda batuulako banyigiriza olina kugenda ng'oli
civilized obanga oli mubagala okubeera civilized ogunjuka nti nga bwenzize n'abalala bazze ate bonna buli muntu ali important ng'omulala n'olwekyo it is a combined force amaanyi magatte nga tugenda kukolera wamu twongere okusigira ki okusitula kitundu kyaffe in the same way tuba tusitula obuntu ne mu nsi yonna olwokubanga katandika nga Katonda bwe nagambye nekifuuka ekintu ekyawamu ekinene nga kigenda nga kigazibwa kakati Katonda nga engeri gye yatutonda nga buli muntu ajja ng'alowooza nga ye ng'omuntu naye kati tunuulira aya eno wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa mwegenderezanga nnyo wayinza okujjawo ekizibu nga tekigenda kukoma kwabo abaakireeta bokka abantu ba Lut si buli muntu nti yakolanga ekibi kye baali bakola naye abaakikola bwe kyagenda okutuuka yagamba nti bonna bagenda kubeera minal ghabirina bagenda okuzikirira okujjako Katonda beyasaasira abannuhu ati abaalinnya eryato n'abataalinya togamba nti abaalinnya be baali basinga obungi be batono ddala n'abalala kakati Allah subhanahu wa ta'ala abaasomoka ennyanja nga bagoba Musa abaasomoka Musa n'abantu be baasomoka naye abataasobola kusomoka nabo baali bangi Farao akati ensonga omuntu omu ayinza ogireeta neereetera abantu bonna ki obuzibu n'olwekyo okutambula obulungi bonna ekikulu bantu tulina amagezi ag'ekintu tutegeera ng'abantu tuteekeddwa okukozesa ki amagezi ago era ky'oba olaba buli kyokola kikuwandiikibwako buli muntu aliko rakibun atidu nani awandiika ebirungi n'ebibi kitegeeza yoyina fayiro 2 bakuwandikako ebirungi bakuwandikako naki ate ng'okimanyi nti oyina gy'olaga accountability bijjo bisomemu bigenda kuvaayo okujjako nga tokkiriza nti waliwo obulamu in the hereafter nti waliwo obulamu obulala obugenda okujja nga tuvudde wano oba tokkiriza bwotyo then gwobeera mulala naye omuntu yenna alimu okukkiriza nti waliyo enkomerero aba ayina okweteekerateekera neteekateeka ennungi olwokubanga wano tuba tugira ki kati bwe tuba nga tuhavestingirawo buhavestings tulina okutunuulira tuliwo nga abantu buli muntu kinnoomu ate Katonda yatuwa tools ensonga lwaki tulina obuvunaanyizibwa ge magezi ge yatuwa wamala okutuwa ekyo istakhlafana fil ard yatufuula abasigire be mu nsi tulina ebintu bye tufuna possession ebyobugagga akati ekirala situjja kumala gawangaala nga bisolo bya mu ttale nti oluzaala nga byesiibula nga byawukana wateeka okuba nga waliwo annasil okuuma eŋŋanda endyo z'abantu nga bwezifaanana kati n'ekirala okukuuma system mwe tuwangaalira wateeka okubaawo Katonda yaterawo amateeka nga gakuuma omuntu gakuuma amagezi ge kulwokubanga amagezi kyekyenjawe byekyaleeta omuntu okuba nti waki wanjawulo bitonde ebirala ate bwamala okufuula khalifa fil ardi nti oli musigire we buteeka okukuuma n'ebimufunye biteeka okugira ki okukuumibwa era kyobola bakuga nti bano baliwo batukuuma n'ebintu byaffe newe tutereka ebintu byaffe nga naffe wetubeera gwe mulimu gw'abannaffe abagira ki abatukuuma bw'omala ekyo tetujja kuwangaala tebiyinza kuba nti bikuumwa nga biriko banyini by'okujjako nga tutegedde tasalusulu y'abantu lineage nti ono agenda wano ono agenda waati bwekituuka okukayanirwa kubuuza by'okayanira ono omuyita ki omuyita otya ekirala tuteeka system gye tutambuliramu okuuma ebintu ebyo nayo yennyini eteeka okuba nga ekuumwa butiribiri sitakindi yeteekeddwa okusiba nti egira ki ekuumwa system eyo tiwali kirala kyonna
si mateeka ffe kubanga getweterawo ate ekyatugakyusa galina okubeera ndi gafiitinga mu bigendererwa byaffe. Akati amateeka amalungi gateeka okuba nga gali divino gavaawa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe gaba gavaawa Katonda ow'ekitiibwa yeddiini esisitimu y'eddiini. Kyova olaba eddiini amateeka agava ewa Katonda go tegaliimu kyekubiira kubanga Katonda talina luganda na muntu yenna, talina relative we nti kati ono nti nepotism enegira ki eneetawo nti amuzibire ku liiso. Era kyobola Eriya kwesookayo n'agamba nti ali ki lamu yalid tavaamu muntu walamu yulad naye talinamu gwe yavaamu walamu yakun lahu kufuwan ahadu, talina buponizi busubordinates wano wansi we bamuyamba nti yeetaaga kuba tebagira ki bamuyambako. Decisions ki zize yekka. Ekyo kyekiyamba ebintu byonna okuba nti biraki bitambula kubanga agenda nagamba singa baali more than one baali lwanaganye mwaliwulidde nga ebigu nga batomera ebintu etonye wano tetonya bwekyo bano bagire tekibaawo muyinza n'okugamba nze ngamba nti kati abagenyi nti bajja kujja nga bambadde ekkanzu za muleera. Abibu naga nti bagire mu kanzu nti za Kiwarabu. Kati ekyo kakiyinza okuleeta obuzibu nti ndomuzeeyi atabudde olukiiko. Naye olw'okuba bwe kiba nti nannyini kigambo ali omu nga yayogera tuwabaawo ki tewali akayana. So enkolagana buli omu okuba munna emirembe kukkiriza nti oli ayina ekye nange nekyange wangalirawo wangalidde kyekyo respectinga values oli zalina naye ajja kurespectinga ezo ddala nga ne system ina system kemusinziira okuba nti muwa ekitiibwa olwokubanga bwetabaawo gye murifaringa kiba kizibu kigenda kiggwawo seeka ekintu ekyo ekyabantu okuba nga balina basajja bakulu nti embeera enayagala wajja kuba abeerowoozaako bokka emirembe gyabwe nga tebala gyabalala tibanaabagane nti bannange abasajja bakulu tewali abanyooma. Abasajja bakulu baweebwa ekitiibwa naye balina okuba nga nabo balina gye balifaaringa. Nakugamba enkolagana bulijjo nkyogera eri horizontal and vertical. Bino ebya horizontal bino byabasajja bakulu byoyogera naye omutawaana kandi akugamba nti lakad aradna al-amanata inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha. Katonda aga nti kino yayagala tutegeere nti obuvunaanyizibwa responsibility yagamba ensozi n'agamba ensi n'agamba eggulu nti ani anakyetikka. Bonna baaga nti tujja kubisobola naye omunaga nti leeta nja kukikolako naye yakola ki yamaliriza nga aliki zaluman jahulan nga yeeyisizza bubi ayisizza bubi abantu abalala ayisizza bubi n'ebitonde ebirala. Kyova olaba ayisizza bubi ye yennyini yeeyisa bubi n'atagondera Katonda eyamuteekawo n'amuwa obusobozi bwonna n'ayisa bubi abantu obutakola ebyo ebyetaagisa n'ayisa bubi ne environment mwabeera ebino byobulira global warming kulwokubanga omululu gw'omuntu gw'omululu gw'amaanyi nnyo n'abeera zaluman jahulan. Akati n'olwekyo bwe kiba horizontale muno ng'abantu tuwuliriza abasajja abakulu bennyini okwesanga nabo bakyuse. Ayinza okukyuka ayinza okuba n'awangalira mu mbeera nemuleetera okukyuka n'abeera nga yeerowoozaako ye nga ye kabeere nga yennyini yeerowoozezaako nga ye oba embeera gy'awangaliramu nemugambisa lwaki nze loolendeka nange kambuukire nze naaviiramwawo nga yenkola yeeriwo ye trend etambula. Akati nolwo kyeva tugamba nti ewali faaringibwa nga tunoonya obutereevu n'obutebenkevu wateekwa okuba nga ffenna tuwaayo ekitiibwa wali vertical ewa Allah subhanahu wa ta'ala awatali bukuusa anti tali anguzi tasaliriza teyeekubiira taweebwa kintu kidogo. Naye wano wetuli wano abataweebwa kintu kidogo webali be batono ennyo ate batokikkiriza nabali banno bayinza okulanga bagamba oba nebaayo alina ennugu
atufiiriza tatwagaliza ati laba mujja ne mubeera nga mwenna muwangaalira wamu nga gwe ogamba tisaagala kintu kidogo nolitayagala kintu kidogo naye nga ate woonodde ewuweeka nga bakubuuza lwaki mukeera mu kibuga ne bali bo bali bafaanana bulala naffe tufaanana bulala obuzibu buvaawa nange bali bati gwe kyekigaana onyonyola ali oyo enkyogero oleeta buleesi kubanga baba bakuwadde ekkubo be bajja okwenyonyola bali bakusibya emiguwa biri bye mwantuma byebyo byebireese naye okuwona embeera eyo yonna kussaamu Allah subhanahu wa ta'ala n'emirembe egisinga gyonna giri mu kuteekamu jalla jalaaluhu naye kasita omuntu yeerowoozaako yekka ajja n'afuuka selfish n'abeera self centered nga yeerowoozaako nga ye bwe yeerowoozaako nga ye aba takyawa munne value oli omulala kyova olaba embeera bwe siga nti kyekituufu bibi nnyo abantu batuuse okuba bannaabwe mu bulooka naye nga ekibakubisa babulooka balaba bano babayiseeko tebakyasobola bagoba bugobi kiringa nga musamba omupiira oli basamba mu muntu munne mulage mukoleko physique shoulder to shoulder museke ekibegabega ne bwagwa baga nti amusimba ekibegabega naye kasita omukuba kano naye ate tewali muntu defender aliraba ng'oli agenda amuleke bulesi bamuga nti omulaba omutulira alagawa wakiri penti banagikwata kakati ng'abantu abawangaalira awamu tuteekedde obutakulyetingawo mbeera ereetera abantu bamukwata bukwasibwa naabwe tube nga tuzannya omuzannyo kyoba olaba ensika ebeere suwa nga egira ki oli yamugamba atya makana nsuwa tukkiriza tugenda mu debate naye leveled ground ekyo kiri ku mirembe giri abantu ab'edda fe abakireimi nga tuli mu developed areas and what have you tuteekeddwa ddala nnyo okuteekawo makana nsuwa kulwokubanga omuntu ye bulijjo ayagala nnyo makana ki suwa ayagala body ground buli omu abeere ng'atambula. Salamu TV kooli program gy'oliko program enkolagana mukadde waffe Sheikh Abubakar Yusuf Musoke tuli ku kwewa emirembe ate era nga ne banno ojja kubeera nga obawa emirembe bw'oteewa emirembe n'ofuuka ekizibu nga buli kamu gw'okaagala ejekanga ate n'ebitali byo ojja kukwata opupeva okuba oli kubanga oyagala masikini zoba naye yalima bulimi n'afuna kyafunye aye gwe lwaki omukuba kapeva weewe emirembe kkiriza kyolina ekitono oli ekyo ojja kuwangaala bulungi tumulamu kano tujja kudda tuvaawo sigala naffe